Abalangira n'Abambejja, bassebo ne bassebo, bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, bassebo ne bannyabo Abaganda, bazzukulu ba Nnambi ne Kintu, bassebo abalangira abakulu b'emituba, bassebo bazzukulu b'abataka ba Buganda, abataka ba Buganda ab'obusolya n'abataka mwenna buli omu mu kiti kye. Ababuuzaako Omumbejja ndagire tajooba, naye olwaleero waliwo ebintu bye njagala okwogerako nga sigenda kweryantama. Ekisookera ddala tuwulira ebiva e Buganda naddala ebiva mu nnyumba enkulembeze ey'eggwanga ey'ekitoobero kye bayita Uganda eky'amawanga amagatte agaakakibwa okubeera awamu, era omwava okubonaabona kw'abantu bonna abasangibwa mu mawanga gano. Nammwe mwenna njagala mumpulirize, mbasaba obusabi mumpulirize. Ekisooka, Ssaabasajja Kabaka bwe yawambibwa n'awaŋŋangusibwa n'atwalibwa mu ggwanga lya Namibia, tebaatugambako ku nteekateeka zino. Ekyokubiri, Omwami Charles Peter Mayiga, Agnes Nabalamba, David Wassajja nga balina mukama waabwe Sarah Kagere, nabo beenyiga butereevu mu lukwe lw'okuwaŋŋangusa n'okuteekateeka okuwaŋŋangusibwa kwa Ssaabasajja Kabaka okumutwala eyo gy'ali, okukwogatta n'ebiwandiiko bye baajingirira ne beewa obuyinza bwa Kabaka wa Buganda. Ebyo nabyogerako ennaku emabeka eyo, naye abamu tebampuliriza okutuuka kati wabaddewo amawulire agavaayo ne geekangabiriza, ate ng'olupapula olwo luwandiikira abo bennyini abaawaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda musibe. Kino kikakasa olutambi lwange lwe nakola ennaku 14 eziyise nga nnyinnyonnyola ensi yonna, nnyonnyola abantu nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa era musibe, era yasibirwa mu ggwanga lya Namibia. Ekibaddewo ng'era bwe baasibako ffe abamu baatusibirako ku bantu baffe mu myaka gy'ekyenda, baabakwatanga ne babasiba. Bwe baabasibanga nga tusobola kumulaba ng'era abeera mu total isolation oba mu nkola eyo, yajja dda gino emyaka gye mbagamba, myaka gya 80, bwe baakwatira abantu baffe ne babasiba okumala omwaka mulamba nga tewali abalabyeko, ng'era temumanya we bali. Bwe mumanya we bali nga babaggyawo nga babatwala awalala. Baatulugunyizibwa nnyo emyaka egyo, naye abantu baali tebannafuna matu na maaso galingiriza baabuyinza bano abaliwo kati, abatudde mu buyinza mu Uganda. Nyongera okubabuulira nti abantu baffe abo baabonyezebwa nnyo mu ngeri y'emu, baapiikibwanga ebiragalalagala, era abasinga abantu baffe bwe baavaayo baafa. Batono nnyo abaawona. Nsaasira nnyo ennyumba ya musajja mukulu Omuganda ennyo gwe baayitanga Dr. Martin Kato. Kaakati nyongera okubanyumiza emboozi eno nga ddala bye njogerako mbyetegerezza. Ebikolwa ebyo mulaba mu mawulire gano biswazizza nnyo gavumenti ya Uganda. Gavumenti ya Uganda n'omukulu w'eggwanga beetaba butereevu ne Wassajja n'okujingirira ebiwandiiko ebijja ku Ssaabasajja Kabaka obuyinza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yali tasobola kulekawo baana be bonna, abaana be abakulu abategeera obulungi n'alekawo kubanga ebya Kabaka bya njawulo, saagala kumunenya. Teri Kabaka yali akoze eddaame oba yali atudde buyinza n'abuwa mukyala we, eyo mpisa y'Abaganda.
empisa y'Abaganda omuzaana asigala muzaana naddala nga muzaana wa Ssaabasajja Kabaka okujjako ow'omulangira. Omulangira ayinza okusalawo ku lulwe, naye omulangira waba ali mu busika obw'eŋŋoma obujja busikira entebe z'abalangira ez'ensonga, era omulangira oyo tasobola kuddira mukyala n'amukola nga next of kin. Kaakati kyenyongerayo okwongerayo kubagamba nti Ssaabasajja Kabaka Mutebi yazaalibwa nnyina nga Muganda, yalibadde tayinza kuddira Wassajja kuba na buyinza ku ŋŋoma ya Buganda. Ekyo kyokka kikulaga nti ebyatugambibwa nti bano baajingirira ebipapula ne bamuteekawo. N'ekya Charles Peter Mayiga nakyo kijingirire. Mayiga mulabayi mubbi. Bano abantu baateekateeka ne basasula akakadde $1,000,000 namba n'esasulibwa gavumenti ya Namibia okukuumira Kabaka mu Namibia omwaka mulamba mu kkomera gy'ali senga aliba nga akyali mulamu. Kye baali bamanyi nti ebiseera bigenda omwaka gujja kugenda okugwako nga Kabaka si mulamu era talimanya ku biwandiiko bino ebyasomolwa ne tubyebagamba wano. Ekizzeeko bano abaakola beekwese ne batamanya nti amaanyi ga Buganda gakyaliyo, amaanyi g'emyoyo gakyabakozesa. Mujja kulaba nga bakola ebintu bingi nnyo ebibambula. Kaakati baavuddeyo ne bakakasa Uganda yonna nti be baawamba Kabaka era be baamusiba. Lwaki? Naffe basitu baffe baalinga nga basibe mu myaka gy'ekinaana ng'omukulu ono Museveni akajja mu buyinza. Abafu abamu baasibibwa mu 1988, baabayoolayoola bonna ne bagamba nti bayeekera. Okuddamu okulaba ku bantu baffe ku nkomerero ya 1989 mwaka mulamba nga teri amanyi waali, baabakuba, balwadde endiisa, bagongobadde, tebalaba ku musana, babatundulamu enjala. Ebyo byonna byaliwo mu 88. Tulina bingi bye tumanyi ne tetujja byogera. Kaakati Ssaabasajja Kabaka baamusiba mu nkola eya NRM eyasookawo mu gy'ekinaana mu biseera Andrew Lutaakome Kayiira we yattirwa. Mu biseera ebyo y'enkola eriwo kati. Kati nno baakoze amagezi nti bakwata ne bakwatwala mu ggwanga bo lye bategeeraganye nalyo okumanya bano baswavu. Kikakasibwa bukakasibwa bw'olaba ebintu ebibaddewo. Ab'emitimbagano baatulaze nga Vice President wa Namibia alina omukulu w'eggwanga ku ddundiro, ne bamutulaga ng'akyadde simanyi alina ani, era oyo muvubuka akola ku bintu by'omukulu w'eggwanga abikuuma ebyenfuna ye nga bali naye. Ne bavaayo ne batulaga ng'abataka bakyadde beebaza omukulu w'eggwanga. Ne bavaayo ne batulaga nga omukyala gwempa ekitiibwa nze muzadde munnange, mukyala mukulu ddala. Omukyala ono wakoze mwana mukazi munnange, ozina otya ttinku eri mukoddomi wo, oli yawasa muwala wammwe wadde nnyabo takuva munda si wandaayo, naye muwala wammwe okwata otya mukoddomi wo n'omulyamu olukwe, ate ggwe n'omwogerera mu kiseera ng'akiise ebusujja. Oli wandiga toli wangeye. Abakwatibwako ensonga zino weebali, ate ggwe ovaayo otya ate n'oyoolayoola abataka. Kubanga okumanyi kino ekintu mbabulira nti kiteeketeeke kyatandika na gavumenti kugulirira abataka, kubanga baamanya nti abataka be balonda Kabaka so si Katikkiro. Kati ne batandika okugulirira abataka kubanga basinga tebalina nfuna emala. Mayiga mu kifo ky'okuba nti Buganda ensimbi zeefuna esobola okuvujjirira abataka n'ebawa ensako, ne babeera nga nabo balina
kye bazza eri omumwa n'abazzukulu babakuŋŋaanya ne batandikanga okuteeka mu nsawo y'abataka ensimbi ezibeezaawo obutaka bw'Abaganda. Obukulembeze ye Mayiga bwamulema kyamanyi kukwata tetwetaaga kino awo mutunde awo musale awo mutunde wali. Ettaka ly'Abaganda balikutte ne baliguza Abasudaani, Abasomaliya, Abannamawanga. Va ku Baganda abali mu Abaganda nti baguze ettaka ne Bannayuganda abalala baguze ettaka kubanga ab'ensi tugigatta abamu. Naye oyinza otya okuddira omusajja Omusomaali n'omuguza ekifi ku lubiri lwa Ssekabaka Mwanga? N'oddira omusajja Omusudaani n'omuguza olubiri oba ettaka ly'ensikirano eririsangibwa Entebbe. Bannange nno mujja kulowooza nti tetwagala Kabaka oba tetwagala Bwakabaka. Nze njagala nnyo Kabaka, njagala nnyo n'Obwakabaka. Wabula kye ssaagala y'enkola ya gavumenti ya Museveni gy'eyagala okusaanyaawo Obwakabaka nga bwe yeewera ku mukolo ogwo naliwo nga baddiza Kabaka olubiri. Museveni ebigambo bye yayogera si byerabiranga. Kati oluvannyuma eri lwonna lwonna mbadde mpiteerenga nti omukulu w'eggwanga ndowooza tamanyi, omukulu w'eggwanga nti ndowooza tamanyi. Waliwo be nalabye abaabadde nga boogera ku pulogulaamu yaabwe baateekako kkolo n'ekifaananyi kyange emabegako eyo. Omanyi nze saagala kubalimba, sifaayo nti okulwanira Kabaka nina ekizibu kye nkoze. Sina gwe nnumiza, sina gwe ntadde awo we tumusangidde. Omuganda wagamba nti gwe bakwatira mu mukwesese gw'emmese y'aba omubbi. Abo be tukwatidde mu mukwesese tulina obboogerako. Olunaku lwe bagamba nti Kabaka yawa Museveni omutuba oba yakulira ekika ky'ente, takulira kika kya nte. Ogwo omukolo ogwagamba Museveni nti Muganda ayingidde mu kika ky'ente, ogwo gwa katemba. Emikolo egiyingiza omuntu mu kika kya Buganda si gyegyo. Egyo gyali gya katemba ku jjajjata Museveni kumwebaza nti azizza Obwakabaka. Ate ye yennyini bwalwanyisa okuggirawo ddala. Yabuzzaawo ate oluvannyuma buggirewo ddala. Ogwo si mukolo teguyingiza okuteekako egganduula ly'olubiri olugoye olutunge olwa gundi era okulumwera mu Bulange. Eyo tebakola mikolo gya bika munnange. Bazzukulu baffe ebyo byabadde bya katemba, nammwe gwe mwazannya ku mukutu gwammwe. Naye nga ebyo Kabaka wa Buganda si bw'atongoza ekika ky'Abaganda. Bino ebintu tubiwandiise. Twagenda okwesanga nga tulaba nti mujja kuba gye bujjeyo mu maaso temumanyi bintu bino. Tulina okubiteeka mu bitabo musobole okubimanya. Kaakati ekyo nakyo bannange bavubuka, nze sifaayo, sibalimba, nze sifiirayo ddala. Omuntu kozesa ddoboozi lyange n'aliteekawa, sifiirayo ddala lwa nsonga njagala abantu bawulirize ebintu bye njogera bategeere, beerowooleze, beesengejjere bajjemu. Olunaku abataka lwe baagenda ewa Museveni okumusaba okulaba Kabaka, nduddayo mu 88. Bwetyo bwe twabonaabonanga nga Museveni alina okulagira ffe okulaba babbaffe, bannyinaffe, bajjajjaffe ne bakitaffe be baawambawamba mu kusooka ebiseera bye battiramu Andrew Takome Kayiira. Famire Evereston Nyanzi eyinza obbagamba. Eyo nvuddeyo neeyongeddeyo. Kaakati ekyo abataka kye baakoze kikakasiza ddala mbakakasa nti gavumenti ya Uganda yeetaba butereevu n'ejingirira ebiwandiiko n'ewa Nabalamba muwala wa Walusimbi Mpanga
obuyinza agende afune obuyinza naye kati ali mukatu. Gavumenti ya Uganda yeetaba buterevu okuwa Mayiga obuyinza next of kin obukwata ku kabaka wa Buganda, era gavumenti ya Uganda ekirimu bukuukuubira nti Wassajja gwe yassaawo. Wassajja abadde bateekateeka bo yaba afuuka kabaka, ekyo Abaganda tetusobola kikkiriza, oyo tasobola kulya ngoma ya Buganda. Omusajja oyo yajja okumanyibwa mu Bwakabaka bwa Buganda ng'amaze ne university degree esooka, era ng'ali mu myaka ng'amaze n'eyokubiri ng'ali mu myaka 27. Yasomera Lubaga, yalimu mu Kampala, abalangira yababeeranga ku Kinyana Mpindi. Waliwo n'abaana basenga abafa abo e Lubaga, baana Banalinya Ntimbwe. Wassajja yali amanyi kyaliko. Wassajja olw'okuba teyali mwana wa Ssaabasajja Kabaka nga bw'agamba, tewali yamanya buzaale bwe okutuuka nga wezeze emyaka 27, ye yennyini ne yeetwala ewa Kabaka Mutebi nga yakazzibwa. Yasookera wa Mulangira Simbwa n'amweyanjulira nti nno mwana wa Kabaka, era Mulangira Simbwa n'amutembeeta n'amutwalira Ssaabasajja Kabaka Mutebi. Yasangayo n'Omulangira Harold Kimera. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi yali abeera Nakasero mu biseera ebyo. Ebyo sijja bigendamu, naye omuntu eyajja bw'atyo teyakolebwako DNA, talina mulongo, teyakolebwako mukolo gwonna, takolanga mukolo gwonna mu Bwakabaka bwa Buganda. Ayina famire ey'Abakaboyo, Rita Kaboyo wano gwe batugamba nti mwannyina amumanyi bulungi nnyo mu California mu America, era agamba ye nti mwannyina mukama we Tolo ye kitaabwe. Kakati ate ne mama wa Wassajja yazaala mukama oyo owa Tolo omwana, Wassajja mwannyina amumanyi. Kakati mujja mutya mutugamba mmwe aba gavumenti olw'obuntu bulamu bw'Abaganda n'obugonvu bwabwe nti Wassajja bwe baba abasenga abaffe bayimulugunyiza muli ne batayagala kukaayana naye, ne babyogereranga mu kisenge nti Wassajja si waabwe. Kati mwagadde mutuwaliriza okwogera ebintu bino. Wassajja ne Diana ne Kateregga, maama wa Diana ne maama wa Kateregga ba Luganda. Maama wa Wassajja bamuyita nnyaabwe. Kakati mwagala tugamba ti Kabaka yaddira abooluganda bano ababiri n'azaalayo Diana n'azaalayo ne Kateregga, ate n'agenda ayagala nnyaabwe mukoddomi we n'azaalayo Wassajja. Wassajja byasooka okuwandiikibwa yagamba nti yazaalibwa 24 May 1965. Awo Kabaka yali akyali Kabaka nga ne ku Namulondo kwali. Ne baddamu ne batugamba nti Wassajja nnyina yali mu ki? Nnyina wa Wassajja yali mu lubiri ng'ali lubuto, ne bamukwata ne bamutwala e Luzira ne bamuziba. Ekyo tekibangawo. Abaasibwa bonna mu kiseera ekyo bamanyiddwa, baakubwa mu munno, baakubwa mu mawulire mangi, era baasibwa, baakubwa ne Nnaabagereka eyaliwo mu kiseera, baasibwa ne Kabejja. Ne maama wa Diana yasibwa, ne maama wa Wassajja tasibwangako, era Wassajja ebiseera ebyo ye yali muzaale. Ebiwandiiko ebikusifu eby'obukama bwa Tolo biraga nti Wassajja yazaalibwa May 24 omwaka 1965 ng'azaalirwa omukama wa Bunyoro wa Tolo, era waayo. Kakati okukola kuno gamba nti alina okuddawo mu Chwezi, era alina okuba nga akolagana n'omutabani w'omukulu alyoka aweebwa eki basobole okubeera nga Uganda bagitereezezza teri mu bakaayana, era yongere mu maaso okutunda. Wassajja bamukukutiriza kuba eno yali pulojekiti, ne bamukukutiriza ku Kabaka okutuuka wano webituuse. Wassajja muneetoyinza kubeera Kabaka w'Abaganda, mutuwaliriza okwogera ebintu bye tutaaliyogedde mu ngeri y'emu ne Nabalamba eyeeyita Nabaloga naye nfuuzi ya mu lubiri, ye yabeerako nno mu lubiri.
akatono bamuleetangako mu lubiri. Ssaabasajja Kabaka nabaga nti yeetaaga kaana ako, tebansibaako kaana ako. Eyo omukyala saamuddira, Ssaabasajja bigambo bye. Ne bakwata Nabalamba nga nnyina gize omusiba Kabaka. Kabaka n'akwata Nabalamba ne maama we n'abasibira era ŋŋo. Teri mukazi Kabaka we yasibira la ŋŋo. N'alinnya Ddimbo eyasikirwa, n'alinnya Ddembe Kabonesa eyasikirwa, n'alinnya Nassolo ye yavaayo n'agamba nedda tujja kuswala nnyo kino tekikolwa mu Buganda. N'agamba ku mutabani we, n'amugamba Ssaabasajja Kabaka kwe kusobola okusumulula maama wa Nabaloga, kubanga omukyalo ono yazaala Nabaloga, yazaala ne Kagere. N'amugja mu kkomera n'amuleka, naye yali amusibiddeyo n'omwana we. Kabaka Muteesa yali wa kisa nnyo, talina mukazi gwe yakolako kintu kyonna kya bukambwe okuggyako oyo eyali amusiba omwana. Omwana wa Walusimbi Mpanga. Walusimbi Mpanga ng'abasajja Abaganda mu biseera ebyo yatwala obuvunaanyizibwa n'aweerera omwana we, n'amuweerera okuva mu Uganda, Nairobi, Bufalansa, era n'azimbira omwama w'omwana we ennyumba erongojja. Era nakati Nabalamba ennyumba yazimbira Nabalamba, n'azimbira ne nnyina, era ennyumba zaabwe kulungujja kwe ziri. Kati ewa nnyabwe baakolawo gardens. Ennyumba Walusimbi gye yabagulira ettaka lye yagula n'abazimbira n'ennyumba, kati waliwo gardens. Kakati bwe muvaayo Museveni n'atugamba, ne batugamba olupapula nga lwa Museveni, ne tutugamba nti next of kin ba Kabaka Mayiga n'abakyala taliiko, teri mwana wa Kabaka, abaana ba adults. Kabaka abaana be abaagala nnyo, talina mwana we gwe yakkiriza kubeera, era kakati n'ateekako ne Mayiga ne Nabalamba abatalina bukakwate kwonna, abatalina Luganda ku lulyo olulangira, tebalulina, tebalina kakwate kwonna. Era bannange Museveni ebyo mwakoze byabwewussa, kubanga ekiraamo kya Kabaka wa Buganda si bwe kityo bwe kikolebwa. Kikolebwa mu maaso g'abataka abasukka 21. Abataka bonna bannansango bateekwa okubeerawo nga Kabaka awa obuyinza bwonna omuntu yenna. Abataka bannansangwa mu Buganda, bannaalinnya ababa Ssekabaka abasinga bonna babeerawo ne bawuliriza. Tebakola bukozi mujja mutusomera nga omukulembeze w'eggwanga alagidde bikolebwe nga bino bikolebwa mu bwammwe mu Kipooli, mu Kulondo, mu Bululu. Bino tebikolebwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Era ekyo ekiwandiiko kifu. Abateekwa okikyalenjinga be baani? N'abakyala muka Kabaka asobola okuwakanya kubanga teyalaba bbaawe ng'akikola. Omulala asobola okuwakanya ekiwandiiko kino be baana ba Ssaabasajja Kabaka, kubanga abasinga bonna bakulu. Mu kiwandiiko kino kye bataabasomedde balaga nti Kabaka yazaala omwana omu, Ssangalyambogo yekka. Abaana bali abalala bonna si baana ba Kabaka. Victoria, Jjunju, Nassolo, abo si baana ba Kabaka. Kabe Ssemakookiro, Ssaabasajja yazaala omwana omu, Ssangalyambogo. Naye n'oyo Ssangalyambogo gwe baateeka mu biwandiiko byabwe ebijingirire, naye tebamukkiriza kulaba kitaawe. Abaana ba Kabaka bakaaba twawa nga ntulege, babazibira ekkubo, tebabakkiriza kulinaana kitaabwe. Kino si kya leero, tekyatandise jjo, kirudde nnyo nnyo. Abaana ba Kabaka, Kabaka bamusanga ku mikolo, ne mukyala we amusanga ku mikolo. Mayiga baasalawo Kabaka mu busibe aluddemu, ne mu Uganda mwennyini abadde mu busibe. Teri mutaka akkirizibwa. Mayiga alina okusalawo ani alaba Kabaka, ani atalaba Kabaka. Abaganda temuyinza kutuusa Buganda ku kino nga mutunula.
nabo abaddamu ne batuwakanya butulaba kabaka mu kamwa. Ekyo si kituufu. Ngenda okusembyayo omukyala ow'ekitiibwa ennyo eyatutte abataka era akulemberamu abataka. Maama wange olabuddwa ebbanga. Tulina abaana, tuli ba Luganda kubanga tugatta abaana n'ezzadde n'abazzukulu. Maama munnange saasira abaana bo ne bazzukulu bo abaliddawo, kubanga obukyaya Abaganda bwe bagenda okukusitulako bugenda ku bazzukulu bo. Essente si kyekikulu, ebitiibwa si kyekikulu, naye kiki kyolese bazzukulu bo okwenyumirizaamu kyekisinga mu nsi muno. Oli mukoddomi wo tomwongerako nga mulwadde. Abaganda bagamba nti maama ozinya ettinku, toddamu kuzina ttinku mu Baganda. Ekirala kye ngenda okusembyayo, Abaganda bano beebikkudde. Omukulu w'eggwanga akakasizza nti alina obuyinza obwasiba kabaka era alina obuyinza obulagira ani amulabako, era yalina obuyinza obwasalawo okumuteeka eyo ku bikolwa ebibyo bye yayogedde byennyini. Ate omukulu w'eggwanga lya Uganda n'ategeeza nti ye yennyini yalina okugulirira abataka abakolera ebyo beetaaga. Kabaka yamuggyako obuyinza obukola ekintu kyonna abataka kye baagala oba ekibasisinkana, okuggyako nga ye yennyini omukulu w'eggwanga yasazeewo. Senga ddala mwebuuze nti senga Museveni abadde tamanyi nti kabaka yatwalibwa e Namibia, ye yennyini n'amusibirayo era n'ayogera nabali n'abawa ebiragiro, yalibadde asobola atyo bakubira bali era akulaga nti nze ndagira na bano, kuba yabalagambye nti mwebuuze ku bano ababe be yateekawo Nabaloga Nabalamba Agnes omwana wa Lusimbi Mpanga, ono Wassajja David, ono omwana w'omukama w'Ettoolo. Ekyo kiri mu black and white. Tunuulire omukama w'Ettoolo otunuulire Wassajja, tewali njawulo. Ekifaananyi ky'essensekere, ensekere zonna kitaabwe aba y'omu n'ennyaabwe abeera y'omu. Mayiga era ye yamuteekawo abo. Abo be bantu basobola okukozesa nga tebeekaanyizza, tebalinaamu kakunkuna konna. Oyo Mayiga ekyo kye yatugamba nti ye yalina okulaba nga kabaka akontrolingwa. Jjukira nti Mayiga teyalondebwa ku bwakatikkiro. Kabaka yalagirwa okuteekawo Mayiga. Ekyo mukikkirize mukigaane. Nabano era baateekebwawo, baasonsekebwawo busonsekebwa. Ngira bwe mbabuulidde enzija Wassajja gye yajjamu nga musajja mukulu wa myaka 27, kati ye next of kin wa kabaka wa Buganda. Ekyo tekisoboka. Ebyo byonna mubikoze tekisoboka. Abaganda mbanyonyodde amazima. Nze teri aligamba nti nno ndi enguzi bagimpadde ne bannyongera. Niye saagala nguzi. Museveni saagala nguzi. Wabonyaabonya nnyo famire yange, nze saagala nguzi. Era sigenda kugirya. Era sigenda kusirika. Era nja kusigala nga njogera amazima. Nammwe be bagamba okuntuukirira munsendesende mukootakoota muga bulumonde. Nze nakuzibwa abasajja Baganda abambejja abakazi Abaganda ab'ensa. Siyinza kutunda mwoyo gwange. Sigenda kulya nguzi, sirya mu lukwe mu Buganda, sirya lukwe mu Bwakabaka. Mbalayirira Abaganda. Abataka be balonze tekikyetaagisa kutwala bataka wa kabaka nga tutegedde tibabawadde ebiragiro. Bayinza okugenda ne batwalira kabaka obutwa ne babumuwa ne bamutta. Ekyabataka okugenda ewa Ssaabasajja Kabaka tekikyalina mugaso, kiri useless. Tebagenda, tetukyayagala. Tetwadimandinga abataka okugenda. Nze omwe yasooka okubagamba abataka okugenda, naye abataka kati tebeetaagisa. Bali polluted mu Luzungu. Baboonoonye, bali corrupted.
babagambye buli bagenda mu obukadde 10 babateeremu mu nsawo zaabwe. Omukulembeze yabadde obukadde 1,100. Abo bonna begende kuweebwa ensimbi ezo. Abo si bataka ba Buganda, tebakyalimu nsa. Abagenzi ne bafukamira ne beeyanza omusajja omugwira, ne bemweyanza ku ttaka lya Buganda, ne beebaza ettaka lya Buganda ery'omutaka Ntambi eritava ku lubiri, erikuumirwa ku lubiri, eritakkirizibwa kutundibwa. Museveni aga nti yalibagulira, yali wamba n'alibawa mu lujjudde, naye yali wamba buwambi. Transaction yasasulirwako ettaka eryo n'omusajja gwe bajjako ettaka eryo teyakwata ku ssente n'emu, ettaka baali muwambako buwambi. Bagenda ne babasiriwaza Abaganda bonna bafukidde ddala batali mu magezi. Kati ebyabataka abagenda okulaba Museveni, abazzukulu b'Abassekabaka, Abaganda mwenna temwesiga kigambo kyonna kye boogera, kubanga omukulu yennyini yatubuulidde ffe Abaganda nti asoose kubagulirira bakole kyayagala, era yalonda baatuma, era abo be yalonze beebabe ayesowole Mayoyega zazza ateeka. Mutumba si mutaka, si Namwama. Oyo yasonsekebwawo Mayiga n'amuwa obuyinza obutwala n'obusala emisango gya Kabaka gy'asala. Kisekwa obuyinza n'abuwamba. Dictatorship eri Emmengo temugiraba. Mbawa amagezi, ebyokulwanyisa si mmundu yokka. Abakyala mufuke omukojobo mugutereke ennaku 8-10 mu kacupa, oteekamu nko ne kawayini katono, n'oteekamu nko n'amazzi ng'oganyiseemu emboga. Mukwate ebintu ebyo mubisibe awakusifu, okasiba n'okanyweza. Mukwate empitambi mugisibe bulungi mu bucupa obutono. Mayiga mumuyiire empitambi, Mayiga mumukuba amagi amavundu, Wasajja mumuyiire empitambi, Wasajja mumuyiire amagi amavundu, Nabaloga mumukuba ennyanja, mumukuba amagi amavundu. Amagi amavundu ge amazize gakkirizibwa kuba si kisi, wabula kikolwa ekiraga nti ffe nga public twakukyawa. Juzi Kabaka wa Bungereza bamukubira amagi mu Ireland ng'agenzeeyo okukyala. Tekyamenya mateeka. Muyina okubaboola bwe bakola emikolo temulinnyayo. Bwe babagamba nti balina emikolo temugenda. Ababinuka n'emipiira, ababinuka naki, temugendayo mikolo nga Kabaka wa Buganda tannadda mu Buganda, tannadda ku Namulondo. Abaganda mulina okulaga abantu bano nti kino kikyamu, kubanga bwe mukikkiriza ne Kabaka aliddawo bw'atyo wajja okuyisibwa, ne bakabaka ab'obwakabaka obulala bwe batyo bagenda okuyisibwa. Bano abantu bakabbulu bye mulaba e Palestine bye batuteeketekera e Uganda. Ebintu bye mulaba e Palestine bye bintu bye bateekateeka ebigenda okujja ewaffe e Uganda. Kuwamba ttaka, kutulugunya bannansi, kubateeka mu concentration camps. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abakuume, muzuukuke mu tulo. Ebintu bino si byangu, naye mulina okwenyweza. Abantu bano mubaboole. Bw'osanga Wasajja nga kusanze ku bbaala oba olina wootudde oba alina waatirudde, situkawo mulekeewo yekka. Nga bwe baayisoleetinga Kabaka, nammwe mubaboole. Buganda yonna erina okuboola abantu bano. Buganda yalwanyisa Obote nga tekutte mundu. Abaganda baaboola Obote nga talina mukolo gwakola ne gubeerako Baganda. Abantu babasomanga ne babajja e Bukedi, ne babajja Erango ne bajja ku mikolo. Muleke basomba abantu abajja ku mikolo. Mwayiga atandika okwogera nga Kabaka taliwo, musitukewo mwenna mukole nga bano abaana abasuubuzi bwe baakola. Muboole abantu bano, mubalage obukyayi, temugula mu maduuka gaabwe, temukola nabo bizinesi. Ebintu bye basuubula babireeta biguza mmwe, mubaleke babireete babyeguze. Mwebale nnyo okumpuliriza.